Olw'omukaaga oluwedde abatuuze b'Ekiteezi ne Lusanja baagwamu encukwe. Kasasiro we yabumbulukuka n'agwira ennyumba z'abantu ezisoba mu 30. Abantu abasoba mu 20 be baafiiridde mu njege eno. Wabula abatuuze abawangalira mu kifo kino batutegeezezza nga bwe waasooka okuwulira ekibwatuka ekyaddirira kwe kulaba Kasasiro ng'ayiigulukuka. Ekintu ekyasooka okubaluka kazzukulu kange kaali keera lujja wano ne kambuuza jjajja abasirikale ate kaakati bakuba bantu Kasasiro babadde ekyaddira twagenda okulaba ng'omukka gugwe ekire kikutte. Twawulidde buwulizi nga kikola ki nga nze bazze n'okumpita buyisi waka nti owayo abaana bakoze eki bafudde. Abatuuze bagamba Abachina bajja emyezi emabega eyo ne batandika okusema wakati kuba entuumu za Kasasiro zibadde 2. Waliwo empya eyo teyagoddemu naye basima ku ntuumu enkadde ne basima wakati ne bateekayo payipu ne bateekayo ziwaya ne bateekayo ebintu ebitateekera era abatuuze bangambye babatuukira ne bababuuza nti mwe mukola biki. Tutambudde ekifo kino okulaba okukakasa kw'abatuuze kye babadde boogera ne tusanga ebyuma kw'ossa n'emidumu ebiteeberezebwa okuba ebyabamusigansimbi ababadde bakozesa ekifo kino. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago ategeezezza nga mu 2001 bwe baali basazeewo okuwa bamusigansimbi olukusa okukola amasannyalaze mu Kasasiro ono agamanyiddwa nga methane gas. Twafuna ezia report environment impact assessment report eyakolerwa ba consultant mu 2001 nga bagamba tulina okuggalawo Kiteezi naye mu kumuggalawo tulina okubanga ekkubo lyokka lye baatulaga ery'okumuggalawo nga tumaze okuteekako embankment tumaze okuteekako ne kaapu waggulu nga kye tulina okukola kwe kujjamu amasannyalaze. Lukwago wabula agamba bano tebadda nga nabo abatuuze be babagamba tebabimanyi bakunoonyerezaako binoonyereze. Kati obuzibu bwe baali nga balina okujja bakole test baali bakoleya be bajja okukola kakati nze kyesimanyi oba Bachina oba bakoleya naye abaali bazze okukola survey situmanyi bwe babikolera bye twagala kulaba investigations twagala zikolebwe baali bakola kiki ekyo ezo bakikola batya ekyo ekya testing okutestinga methane alimu avaamu atya. Nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka agamba bakukola okunoonyereza ku nsonga eno. Abantu abajja bangi naye abamu tebadda ba investors bajja okulaba nti tusobola okukola omulimu guno naye abamu tebadda. Ono ayongeddeko nti n'enkuba etonnya entakera esobola okuba nga ye yaviiriddeko obuzibu buno. Naye tuli mu enkuba yakati nnyingi nnyo nnyo. Kasasiro ono yakula n'ava mu flat zone n'alinnya n'akulira ddala. N'okutuusa kati bano bakyagenda mu maaso n'okuyiikula okuggyayo abantu abakyaziikiddwa mu Kasasiro. Asifa Nanvuma, Agafe y'oku Spark TV.